Ebyo mwimi King Saha bitabuse waliwo yeesowoddeyo agamba nti King Saha yamusiga ekirwadde ekikambwe tulakalira emboozi njiri nange nakubeera nga tejikutirawo awo so kobeera nga te video likinga sharing lako abalala comment section ajja kubeera open genda mu kabox obeera nga te osulawo endowoozayo akubyogenda okubeera nga te owulira mu video eno kakati waliwo omukyala yavuddeyo n'ategeeza naga nti King Saha olunaku lwali lumu yamukyalirako mu kubeera nga te amukyalirako King Saha ndowooza n'amwegomba King Saha mbu ayina enjaga akozesa era munange King Saha kubeera nga atandika okunywa enjaga eyo era ng'enjaga eno yaginywa atudde kumpi n'omukyalo ono nga wamufuuyira omukka gwali guva mu njaga eyo akubeera nga agufuuyira omukyalo ono yali azze okubeera nga amukyalirako era akyaddako awo akubeera nga omukyala avaako era omukyala mbu yagenda okubeera nga adda engulu nga King Saha amaze okubeera nga amukozesa omukyalo ono okubeera nga yakizuula nti King Saha amaze okubeera nga amukozesa kubeera nga adduka mu ddwaliro kwongera okubeera nga yeekebera alabe mbeera ki gy'alimu nange akyambukako okubeera nga abasawo bakamutema mbu ayina ekirwadde ekikambwe emboozi anjirina ye lwaki njinyumya ngenda kubeera nga njikuterawo awo osobola okubeera nga owulira emboozi wa gye yatandikira nawa ebiki ebiriwo ssaawa eno tugeteko mutongole subscribing akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga lwenda ndese video nabakujeewa King Saha ngenda kubeera nga nkwongera ne videos endala nyingi nnyo mu maaso onkomotiva munange nva wano e Kampala ngende waffe mukyalo Lukaya Saha alinayo sho otyo kakati munange obamanyi ku bawala abalungi naye nga tankwana senga mpulira bibyo tuwe maada bankwana yalina bawololebe nga bana nga banteekamu emmotoka eyo gyatambulira musimayo bagiyita batya Range Rover. Okay. Kati bwe yali avaawo senge Lukaya yayina e Masaka kwambi yasisho era ng'agenda kuyimbawo tuwe maada abakuminga tugeya Saha King Saha yali ya mibbe nga tebankuba mu mmotoka senga nga tebankuba kwambi yasi mu process eyo wasikunyumiriza mu kuva e Lukaya okuntuusa e Masaka kati nfiire mu mmotoka senga Saha anywa enjaga lindako kakati bakusuubula wa maada ogambe banzijjawo Lukaya ati tuvuga okuva e Lukaya okutuuka e Masaka mu Range Rover eyo sport nekada liri muli senga omusajja yanywera enjaga sinza alina allergy kati nzirike jukira abantu ba allergy n'omukka tetukolagana senga omusajja yanywera enjaga Saha anywa enjaga senga mu sekendi zibiri Saha aba anywedde akataasa k'enjaga ng'olwo okwogerako nti bannange nakolola nenkolola alina ogwo obusajja gulinga gulasitalasita gulina ebirevu n'enviiri munange nga bwe basajja bamukujjako ate already yantadde dda mu mmotoka yantadde dda ku mutta ekigenda mu maaso nkimanyi wangi nga twekuba kwambiase omuwaako senga nkugira afunye serebu ate andeseza ne kakuletika nga kabbiya ke nali nguze mazima genda maaso Lukaya manyi nfunye akimala ne kakuletika nga agenda kampa kali sikanywedde agenda kumpa akasente mpulira bibyo munnange nga tugenda kwambiyasi ng'ayimba ng'amala nga twekuba ku hoteri Masaka bagiyita Vienna mazima maada owoomye senga bangi ebyaddala Saha n'okunaaba bali bati batya tulage bati tebakolagana wangi teyanaaba munnange nga neekuba mu kiyigo ng'omwana ow'obuwala nga ndaabako senga akasajja bwe kava eri n'engatto ne kaneepica n'engatto nga kambadde engatto otegeeza teyajjamu nampale bulungi oba yali haayi ogambye akataasa haayi tekwali nnumye senga kati mu byonna kiki lwaki nkugamba sitooli eno ebintu bibiri ebyannuma
akasajja kali kalinga wallahi billahi tallahi saa agenda kugwedda saa ine vumba giyanvumba bagenda kuvumba gayavumba nga omulalu ngalinga agenda okunuma nze kukwira bugwi yes natekako buluzezi gayi ngaalingo zonto anti ogambye yali anywedde enjaga bambi bannange kati munnange byonna biggwa mpulira nze naze n'omubiri gunuma ngamba kansumagiremu nanzukusa mbange yebasemu nanzukusa nakosa mu biwundu zuku kati ku dropping nga nningira emmotoka nga bandropping saa teyampa wadde ebibiri singa yakulya amaloba kureti yaffe eri mu mbeera okajjukira naleseyo kureti y'omwenge gwange ngambye kano akasiraani manyi kajja kuzimpa nga nkakubira essimu nga nkabanja senga saha yandaba kimaafiya saha yavuma nze ng'amaze okuba kuweereza message mu kabokisi senga njagala omungezeeko sente zange ezo nzaagala senga saha yampa ekirwadde kiri sikirabangako nga sifuka katonda yali mugonooliya yali nziku nga sifuka nga wakasolo kegadde bapaba maswali ono bamwe miliyoni sindako akasolo wazimba ebigaaga abulira gwakoowa senga ebigaaga nga tebakyagya mu bbali Allahu akbar kabira. I think this is a joke. Kawalaba. Kakati ebigaga byokati biri mu mbeera ki? Mukwane ebigaga bigenda bitereera naye zo sente nzaagala nsasule. Mwali muteeseza mwabyogerako ebya sente oba just yalowooza omulya kiserebu. By the time omukazi walinyira ekitanda kyoba Shami wakola ensobi saha ye jukira saha star teyamanya abo ba star abamanyi olifani omuwaddeko abaana munnange tebasasulira nyama tebasasulira nva kati ye yalowooza osinga enkwana gye yankwanamu yakukwana. Yes. Yatuma buli muntu asobola okuntuukako. Nenga buli omu akwana. Nena wakwana. Nze omusajja nga naakuwa siweza wadde essaawa bbiri. Nze nanyumyanga naawe. Shami oyina obujulizi nga ogamba saha okusasula. Abulira gwakoowa ngenda kuweereza mu kabokisi message neyanziza nnyo oyina screenshot nga munnange omubanja munnange mulekeraawo okulya amaloba nasooka naŋŋamba ŋŋende ku kabaala eri musisinkane kali akali ku Ntebe Road kabaala ako ka King Sport akabaala ke naŋŋamba muŋŋende mwongere kabaala ke omwongereku yawoomera singa byebaawo akusasule wamuwoomera bw'aba yaddamu n'akugamba omwongere akusasule wakati wamwongera ate nagendayo nga olwadde yansera ekirwadde nkyali mulwadde janjaba ne mugamba nkyejjanjaba nkyali mulwadde ne muganda we genda wejjanjaba oli mulwadde wansiza wamugamba mbuno wamugambako mbu yakusize ekirwadde yes namugamba era naŋŋamba mbu yafusa awakyafu nannimba yafusa awo kati lwaki teyayambala nkapiira mukazi wa simanyi nanga
kati n'ekirala naawe lwaki tewasaba kapiira wakamusaba n'agaana nange nali ate nakamusaba nze simanyi kulima sakamusaba nali nanyweddeko kabbiya nga sifugita baana mutya birwadde senga gwabi ate tetubitya bibyo saabifuna biruma bantu era nasooka ne ngamba kamukwata empola nga manya ajja kufunamu amagezi ampeerezeeyo kasente mutima gw'ekizadde yes kati nga twogera ka vidiyo koolo bambuuza musawo wavuddeyo Masaka wakomyewo e Kampala yeyeyeye oli musawo musawo waakyo ow'ebisolo w'abantu abasajja ye oba oli musawo muganda nedda senga ekyovula bibyo mbadde saagala bigendamu nnyo kubanga bwentuba tunayogereyo bajja kuntegeera naye senga kankubulire njagala seeti ekisooka nkubuulire Shami oli mutuufu nnyo naddala ddala the fact that yakusiiga ekirwadde alina okuwa sente ezikujjanjaba okumanya senga ndi sirias ne kasuku namaze omukubira alina okumpa sente oba sekyandabe kimafiya mazima tasobola kunsigayo byayi bweto nga sifuka ate nagenda actually now that we talk about it miliyoni 2 ntono sente ntono kati wagenda nkumira peepu lwaki tewamuyita nemwekebeza at least netamira peepu just newetreatinga nayogera naye senga ku ssimu amazima gali nti nayogera naye nemugamba bambi nyamba nfune results zentuufu nemegenda ku peepu yaŋŋamba kyekituufu genda ku peepu ngenda kuweereza message era naŋŋamba genda ku peepu kuba obudisi bwina kakati neŋŋamba sisita wange nga ŋŋambye mbuno genda ku peepu siina budde sisita wange naŋŋamba abo basajja babeera n'obulwadde mirirawo peepu saaya nkugamba genda ku peepu talina budde siina budde Allahumma swali senga nemira peepu era nkyamuliko Saha kwali ajja kutwala kugolo kompoka ate kuntwalawa bwe yali amulya yasooka kwebuuza ku mmwe mwasamye mukwana ntwale talina byagenda njagala nkubule bwekiba nti bakwata abaana ba bendi ne babeebakako babasiize ebirwadde amutwala mu kkooti antwale ne mu kkooti ampiseewo antwale kalabu bwekiba kisoboka beerako kamukubiri bwe bw'atakwata nenda mulekera odiyo ate nze osobola okwogera nga makone mulindeeko musiriikirire n'essimu terinako data mukubire direct yeebaka ki nga nzuuza UTI leka mukubire direct infection eri sadida eri infection gyeyansiga segirabanga Please try again later. saha mulikireko message mulindeeko owekitiibwa King Saha oli otya munnange amannya gange bampita Senga Asidi kyabulakuuta akomba wadde akitta era nga nkola mu field ey'olugambo mukama wange olina waneeno omusango ogw'emmana nga bagamba mbu nno waliwo omusawo ow'erukaya wamuli amalobba era n'omusiiga ekirwadde ekikambwe ate n'ogaana okumuwa sente ez'ejjanjaba nkubiddeko tokutte wowulira odiyo eno nga tebinnatuuka ku intaneti badde nkusaba munnange onkubireko naye oyinza bw'ona ogisangayo ayamusole naye nga tuli live era abantu
bakuwulira. Kale ssebo onononyako eddako. Goodbye. Bambi ebyaddala bambi ali Njayo toziraga wamasha. mwe ebyaddala bambi ali ku peepu. Just the woman what I'm passing through. Kakati shami mazima gwe omusawo olagajanira otya mazima obulamu bwo bwotyo. N'abantu ng'abo bawulirako ebigambo buli kadde. Mwe baana mwatamira ngako peepu owulira. Peepu yali traumatizing ate nnyo era nze omuwala ankwasaloza peepu oloote empologoma nga zindya. Serandeka. Bambi nkwegayidde neesonyiwa. Sira tewandibadde gwe n'okwata bu audio n'obuteeka ku TikTok. Ekyo tekyetaagisa. Tewali gw'oyagala kuwa mazima gasinga ku ekyo kye wakola. Sira, nsaba buli muntu Mukama amulaga obubi bwo. Nsaba buli muntu Mukama amulage ku katima kabi. Njagala Mukama yanika obuziina bwo gwe Sera. Wallahi oli mukazi mubi. Oli musota guno ogulumira sayidi ne sayidi. Sera, tewali badde gwe n'oteeka boyfriend wange mu bintu bino. Kyogamba gwatamanyi nti omusajja bw'aba akwana nga oluusi mufumbo asobola kugamba ebigambo byonna ate era akusanyuse. Asobola okulimba nti mukazi wange twayawukana. Yasi baana be batugatta. Twayawula ebisenge. Buli omu asula yekka naye n'okeera nga n'omanya nti omukazi nakawere. Kyogamba tekikutuukangako. Bamendekera omusajja. Tomanyi wa gye tuvudde. Nkwegayiridde. Sera neesonyiwa. Sera onkaabiza ekimala. Nzikiriza nti nze okukwesiga nazza musango. Nzikiriza nti okukwata ennamba yange n'enkikuwa n'enkwata n'ey'omwami wange nti gwali musango gwe nazza. Teri muntu ajja mu bulamu bwo nga talina kyakwagalako. Sera wajja mu bulamu bwange. Wali oyagala kunkaabya maziga? Kunswaza mu bantu. Naye ng'oli mukazi mubi. Nsaba Mukama buli muntu aloze ku bulumi. Buli muntu akwesiga aloze ku bukaawu bwo. Aloze katima ko akacaafu akefutwa. Wallahi Sera oli mubi. Okay, nkimanyi omusajja tanjagala era nga bwe yakugambye. Ate nze sobola kutabu audio nze bwangamba. Sisobola kubutambumbu nkakasa abantu. Era sisobola nakutabi nudes z'okubanga tebina we binyambira. Kujja kukweswaza. Gwe bw'oba obiina bite. Nkwegayidde maama bite. Manyi weepanka. Wevula ow'ekitalo. Nti buli kimu gwakimanyi era gwakiyina. Nnyaba omuganzi. Kwata obutambi bwange obulage ensi. Baloze ku bubi bwo. Tewakomye kumbika. Kwegamba obulira waswadde. Toyina na byakwogera olyawo buli ssaawa kukuba bitali mu mutwe n'amagulu. Era omuntu ategeera tasobola kuwuliriza.
omuntu ayita mu kino kyendimu tasobola kuwuliriza gwesera. Wallahi oli mubi naye ogenda kugwa ku muntu nga ye tamanyirwa ojja kukakasa. Sera eno ye vidiyo yange esembyeyo naye nzigyako omumwa neesonyiwa. Okukwesiga sazza musango. Ndekera omusajja weesonyiwa omusajja wange. Kyekyoka kyenkusaba mujje mu bino ebintu. Nze sobola kuddawo nenkakasa muntu omusajja byayogera. Kya butonde nti buli musajja alina okwenda naye ate gwe takwendaako kubanga toli mu Uganda. Just ali mu kulyako buli busente gwe tokiraba. Bambi neesonyiwa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.